Naku zino bantu batono abalina amasabo g'essubi naye amasabo kati gali mu bifuba by'abantu. Lwaki abantu bakola buli lubaale kyalagira? Kubanga abantu bakkiririza mu lubaale, bakkiririza mu buwangwa. Na wano olw'okuba omuzungu omuyudaaya yazimba mu mitima gy'abantu nti yeye okuva ku nsoma y'abaana yalaga nti ye w'amaanyi. Harudufitira Napoleon yawangula entalo zonna, kati omwana bajja bamuteekateeka nti omuzungu ye byonna. Bajja bamuteekamu ekyo, bamusigamu firimu ne bazanya ng'omusajja abeera omuswaziniga n'akuba aba Vietnam mitwalo, ye tafa naye bamukuba amasasi yageewoma. Amerika buli mission gyegenda egiwangula kukuteekateeka. Era ekyo kyakwatayo abantu ne bukeera enkyanga emitima gyabwe mulimu bazungu be bakatonda. Kati ate ne ku paalu lediyo y'obusiraamu aye noyowulira kuliko kipulogulaamu nga simanya boogera Russia erina ennyonyi bweti, otero Ukraine, China. Okwo kuzimba bantu bukafiiri mu mitima. Bantu kutandika kutya Russia, kutya Amerika, kutya China nga bwekoze kino. China ekoze kino, Amerika ekoze kino, Italy ekoze kino, Abangereza bali kino. Ne bukeera enkya abantu nga babatadde mu mitima nti teri w'amaanyi okuggyako omuzungu. Ekyo bw'amala okutula mu bifuba by'abantu buli kyayogera, abantu kye bakola. Gwe omuntu ategeera yandiridde ebisiyaga, gwe magezi g'omuntu ategeera yandiridde ebisiyaga. Naye olw'okuba omuzungu yakitembeeta bawaayi tomanya. Allah jalla jalalu ne bwasindika nabbi Muhammad sallama, kubanga nabbi sallama ayina ebintu bingi byazze nabyo, n'agamba bannanga omuntu w'ebbeeyi mu nsi muno khairukum, omuntu asinga ekitiibwa asinga ebbeeyi agenda okusinga okuba ow'amaanyi wano ku nsi, man taallama alqur'ana wa allamahu. Man taallama, allama sighatu mubaraka, abeera omumanyi ayiga Qur'ani, ayiga Qur'ani n'agikwata, n'ayiga ulumu za Qur'ani 10, qiraa ensoma 10, n'ayiga tafsiri nga mumanyi. Ate si ekyo kyokka n'akola ddaawo wa allamahu, teri asinga oyo wa kitiibwa. Nabbi n'ayongera n'agamba inna allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwama. Allah jalla jalaaluhu asitula abantu mu nsi muno na Qur'ani wano ku duniya, buli yenna ayagala okusituka Qur'ani. Wayadau bihi akharin, nakakkanya abantu lwa Qur'ani. Era n'ayongera maaso n'agamba inna lillahi ahalina minan nas. Allah jalla jalaaluhu ayina ba special be, special abantu abali special, abantu b'omu state house ya Allah, abantu b'omu state house ya Allah. Allah ayina abantu b'omu state house ye, bali mu state house ye. Inna lillahi ahalina minan nas. Basaba ne babuuza ya Rasulallah manuhum, be baliwa? N'agamba ahlul Qur'an ahlullah, abantu ba Qur'ani be ba state house ya Allah. Saabo bokka wa khassatuhu, era be ba special people. Nayogera ebigambo bingi kubamanyi, okuba n'omwana nga ayina Qur'ani, omwana nga muwalimu. Naye omuzungu n'agamba omuntu kasitaba n'eddiguli amaze basi.